naye kale mbaniriza ekiro kino ekyaleero kubanga awabeera entaana y'embwa ate era n'enjuba y'ensi nayo weebeera. Mwebale kutwegattako ekiro kino ekyaleero, Ssebintu yeebale kubakuuma, mbalingizaako nange ekiro kino kubategeeza nti tukomyewo ku mulimu ogulinga eddiba ly'embogo eritazingwamu, era olw'okubanga bwe gutyo bwe gubeera enkula y'emmanvu yekuwa ensamba y'amabidde, ekyo kye kisirisimbya omusirisimbya ow'akabanvu n'ekide. Nati ndi muwala wa Buwembo Jamiru atudde ku mutale Emputte Embulemeezi. Ndi muzzukulu wa Sulaimani Mukasa Ssebunya agalamidde ku mutala Emputte Bamunani Kambulemeezi. Ndi muzzukulu wa Abdala Kasule agalamidde Enarweweta Bamunani Kambulemeezi. Ndi muzzukulu wa Busiri Kaggwa agalamidde Bukibira Buganga Mawokota. Nva mu lunyiriri lwa Lwamiti Bukibira. Nva mu ssiga lya Kalungi Busere. Nva mu mutuba gwa Kasule Buwembo. Nva mu kasolya ka Kasujja Kyesimba Busujja. Neddirangeye akabbiro ku nguvu. Tutuli mumala gwaffe guvuga nti tatuula asuulumba busuulumbi. Tutuli fumita likyali tto, bwe likula lifuuka lusenke kusereka nnyumba. N'obukakamu bwe omuto oyo bw'atyo bwasimbuliza. Ne tugenda butereevu nnyo kwono. Basabo ne bannyabo, nze Nankakata Sherina Sejjusa, mbeera Nabulagala. Ndi muyizi ku Good Hope Primary School e Nabulagala. Nsibuka mu ssaza ly'Ekkooki. Ndi ndukusa y'omwami Kyambadde Mike nga tuli Kattamukago. Ndi muwala wa Ssaalongo Donaziyo Suuleeyo atudde e Buttandiga mu Kkooki. Ndi muzzukulu wa Ssebyala agalamidde e Buttandiga mu Kkooki. Ndi muzzukulu wa Lubega Peteru agalamidde e Buttandiga mu Kkooki. Nva mu nju ya Miyengo agalamidde e Buttandiga mu Kkooki. Nva mu luggya lwa Luyimbaazi agalamidde e Buttandiga mu Kkooki. Nva mu lunyiriri lwa Jjengo atudde e Buttandiga mu Kkooki. Nva mu ssiga lya Ssebyala atudde e Buttandiga mu Kkooki. Omukulu w'ekika y'Ensamba e Buwanda Mawokota. N'olwekyo neddira Ngabi akabbiro Jjerengesa, omubala gwaffe guvuga nti kali kutanda ne kakusula mu Bengabi abasambaganye. Omwaka guno kigenda kufumba mutuku, mufumbya ganda agundegunde. Kale aya simanyi oba bawagizi be bayitiridde obungi ebweru. Simanyi kale mwebale nnyo okubeera nga muwagidde atyo. Tibali bokka wabula akaana kalenzi wano nako ne kabeera nga bagenda kekuulira mu mulago bwe watabeere ku poliisi. Amanya agange nze Kivumbi Ian Kayikuuzi. Ndi mutabani wa Nsanja Emmanuel atudde mu kiti kya Ddondo. Ndi muzzukulu wa Ssemwanga Frank agalamidde e Lubaga. Ndi muzzukulu wa Abogoza Fabiano agalamidde mu kiti kya Ddondo. Nva mu luggya lwa Kagwa Lutaaya. Nva mu luggya lwa Kagwa Lutaaya agalamidde e Buduuma. Mu lunyiriri lwa Kalisiti Mbuga agalamidde e Buduuma. Mu mutuba gwa Kitandwe Muwanga agalamidde mu Kisiro. Omukulu w'ekika y'Ekisolo yangatta ku Ssaabasajja Kabaka. Ndi musajja Muganda neddira Ngonge akabbiro kanene. Mukadde taseka omwana ow'engeye ye Sensukusa Murishidi ezinaabala ezo ziba tiziranda gobe ate omwana ow'Engonge Nsanja Manuel ibyakuno akatundu kano kakuweereza Reverend Father Mukalazi Yosefu owa Seta Parish tonyumiddwa ngule osula naggulu. Aya omutujju kale sebo semberera omuzindaalo semberera omuzindaalo tuli butereevu tugende. Yes sebo. Otyo tugenda gamba bwe tuti. Yes sebo. Ono yabadde anyumya
n'agamba nti tuligenda sabbiiti ejja ku lunaku lwa Mukasa. Gwe ategeera olulimi Oluganda bagenda ku lunaku lwakumeka? Lwakusatu ssebo. Olunaku olwokusatu n'osisimuka. Sisimuka ne wano tugende. Abantu abagenze mu ngalabi baba balazeewa. Baba agenze mu ssabo ssebo. N'otosisimuka. Wereza omuzindaalo tuli wa Kyambadde Mikayiri. Kyambadde Mikayiri mukadde taseka asekeko olwaleero Fazaali asekeko. Yosefu Mikayiri. Yampa ssebo. Otyo Mikayiri ne tugamba nti otyo ono ye n'agamba nti ffe bwe tunaaba baakujja mutusuubire ku lunaku lwa Walumbe. Ono yabadde abagamba bamulinde ku lunaku ki? Lwakubiri ssebo. Lwakubiri n'osisimuka? Sisimuka ne wano tugende. Yes ssebo. Mbogo Kyewaggula alizaala enkambwe baki abayimba oluyimba olwo? Ssebo babeera bakooza ba Mulumbe. Osisimuse. Otyo ne lyoka tutuuka ewansanja Manuel mwana Muziraŋŋonge obyakuno. Wampa ssebo. Eno bwe tunaasimbulayo ku bbalaza eyo tujja tuuka ku lunaku lwa Kiwanuka. Banaatuuka lunaku ki? Lunaku lwakusatu ssebo. N'otosimuka? Sisimuka mu kino tulabe. Eŋŋoma gye bakozesa okussaako omusika yeeyitibwa etya? Mwongere ku maloboozi. Kinyiize ssebo. N'atasimuka eyo omulowooza tulwayo tugenda butereevu nnyo mu baana abato entunnunsi zibukuba wano ffe ababulabako naye mujja kuba nga mubunyumirwa mutugoberera ku mikutu gyaffe egy'empuliziganya gyonna eyitibwa World Cup ya lulimi na kumanya era nga tuba tukutuusaako kakati okukulukuta kw'abato. Abato. Abato. Wangi ssebo. Tuli wammwe mu kulukuta kw'abato. Mu kukulukuta abaana bano tubasuubira tubawa ekibuuzo kimu naye nga kiriko ebyokuddamu bya njawulo era buli omu mu kyaddamu kiba tekimugaana na mulala kuddamu kiki ebyo byonna bye baddamu bisobola okuba nga bituufu kubanga kibuuzo kimu naye kirina ebyokuddamu bingi. Otyo omuto. Wangi ssebo. Ndo kansubire totidde. Kale mugenda tubuulira nti wadde mukyali bato naye mutegeera omubiri gwammwe n'ebitundu ebiguliko. Yes ssebo. Otyo kakati abato b'olwaleero bagenda kumenya ebitundu ebisangibwa ku mubiri gw'omuntu bo kennyini bye bamanyi ewatali kuzikira era buli omu bw'aba otandika ng'ogamba nti ku mubiri kuliko kino tewali kuzikira ate toddamu munno kyayogedde. Mwetegese? Kale omuto n'alyoka atandika. Ku mubiri kuliko amaaso. Ku mubiri kuliko lindako tugenda mpola. Ku mubiri kuliko amaaso. Ku mubiri kuliko ennyindo. Kuliko ennyindo. Kuliko omumwa. Kuliko omumwa. Ku mubiri kuliko omukono. Kuliko omukono. Ku mubiri kuliko amatu. Kuliko amatu. Ku mubiri kuliko ebigere. Ku mubiri kuliko okugulu. Ku mubiri kuliko enjala. Ku mubiri kuliko olubuto. Ku mubiri kuliko omugongo. Ku mubiri kuliko ekyenyi. Ku mubiri kuliko enviiri. Ku mubiri kuliko omutwe. Ku mubiri kuliko olulimi. Ku mubiri kuliko amannyo. Kale bwana butambudde bulungi nnyo busobodde ogenda omubiri bugutegeera busobodde otambula ne weetooloola genda emyetooloola egiwera ena bonna bufune obubonero busatu. Bayanza nnyo ssebo. Bayanza nnyo ssebo. Waawa kisangibwa ku bisambi ssebo. Ku kabina ssebo. Kojja yanguwa olabe bino. Yanguwa ko buno buyinza okuyitako. Tuli wano omwana annyonnyola ekkudde. Ekkudde lisangibwawa? Ku kabina ssebo. Ku kabina.
waliwo obubiina bwe tutanategeera obwalabiseeko kale mulonde tulabe ani alonda yogera waliwo alonze Nsanja Emmanuel mulonde tulabe mu Kiwato mu Kiwato mu Kiwato bwekiteekudde ne kibeera nga kyeki abatuuliriza mwegenderezanga nnyo olulimi tubakubuuza makudde bano abantu babadde bajja kwanguwa okutegeera oli tukyusaamu katono nnyo bw'ati n'atagala ogenda okulaba nga takyamanyina gyali omwana mulenzi amakudde gasangibwa ku bisambi otyo gwe nja kuwa akabonero kamu nenyonyola kale nyonyola olwokuba tuli mu kusomesa bantu bwe gati amakudde nyonyola atamanyi kyeki sebo Katikkiro w'Engule amakudde gegabeera mu Kiwato toyinza gamba nti gegabeera mu Kiwato naye nga galinge ebintu ebizimbye mu Kiwato ebintu ebizimbye onyonyolanga ng'endukusa emyaka 12 omusajja omukulu katuveewo tugende wamma mukitegedde tuli wa mwana mulenzi kyambadde Mbabaali otyo Mbabaali wampa mwami jeje bye bigambo ebya bulijjo n'ebiyinza okutunuza abantu ebikalu nga tubibabuuza kati gwe tunnyonnyole akabutobuto kasangibwawa sebo akabutobuto kye kitundu ekisangibwa wakati w'ekiwato n'ekitundu ekya wansi ekitundu ky'ebitundu by'ekyama ekya wansi kati awo awo tusanga akabutobuto oli bwaga nti akabutobuto kansimbye awo we kaba kasimbye sebo kantereezeemu sebo akabutobuto akabutobuto kye kitundu ekisangibwa wakati w'akabina k'omuntu n'ekitundu ekitambula okudda ku bisambi egezaako omulonde tulabe wamma mugoberera Engule tuli mu myaka 22 nga tuba tusaako World Cup akabutobuto kye kitundu ekisangibwa ku mukono ogwa kono ogw'olubuto obutasukka mawuggwe obutasukka mbiriizi essebo nga odda waggulu oba wansi naye oyina bw'okyonoonye bw'ogamba ekitegeeza nti akabutobuto kakwata ludda lumu embiriizi zisangibwa ludda lumu ku muntu kantereezeemu sebo akabutobuto kye kitundu ekisangibwa ku sayidi y'olubuto ku ddyo ne ku kkono naye obutasukka mbiriizi wansi w'embiriizi eyanze kale muwe akabonero tugende muwe akabonero tugende nalyoka tujja ewuwo kakati Nsanja Emmanuel tukyali ku mubiri gwa muntu tubuulire ku muntu kye tuyita akatakkuluze kasangibwawo akatakkuluze kasangibwa mu bulago munyumirwe Engule tuli ku World Cup ya lulimi tuli ku World Cup ya lulimi muva mu kutunuulira abaana abato tuli luddawa talonze wali mulonda Mikairi Mbabaali yalonda sebo akatakkuluze katundu akasangibwa ku lugala akaliba akayubuka ku kitundu ekisangibwa ku lugalo okumpi n'olwala akaliba akayubuka oba akatera okuyubuka olwala we lutandikira
Yes sebo. Yes. Akabonero kalamba. Keyanza nnyo sebo. Engule eno. Eyitibwa World Cup ya lulimi. Omutujumba kuweereza. Tugende. Yes sebo. Tugende wani? Sensukusa mulishirizi n'abala. Sensukusa ewaaki? Yowenge yes sebo. Owenge ye sensukusa. Yes sebo. Nsonga ki enkulu ennyo eyasinga mu zonna jjajja w'ekika kyenge ye Bakazi Lwendo Ssemandwa kwe yasinziira okuwa Kyesimba obukulu bw'ekika kyenge ye? Olw'ensonga ssebo Bakazi Lwendo omusajja oyo yali ajjanjaba nnyo omusujja ng'akozesa eddagala egganda. Omazeeyo? Yeseyo. Ne bamuwa obukulu olwo? Yali ajjanjaba nnyo obulwadde bw'omusujja ng'akozesa eddagala egganda, kwe kumuwa n'erinnya ly'akasujja ng'ajjanjaba nnyo omusujja ssebo. Kwali kujjanjaba musujja kwe kwamuweesa obukulu bw'ekika? Waliwo amulonda? Mbabaali. Mungule omanya ne gwogenda okuvuganya naye n'otegeera ebimu ku biri mu kika kye. Bakazi Lwendo yawa Kyesimba obukulu lwa kuganja nnyo eri Kabaka, kubanga n'obujjanjabi bw'oyogerako bwaveeyo, naye okuganja ennyo eri Kabaka kwe kumuwa obukulu bw'ekika. Tugende ewaani? Kyambadde Mikairi Mbabaali. Utafunye kati ani Mbabaali yewe kiwana Nakinsige. Ennaku z'omwezi 16 Mutunda 1958 nkulu nnyo n'okutuusa olwaleero mu kika kya Nakinsige zitya? Sebe ennaku z'omwezi ezo ennaku z'omwezi Ssekabaka Muteesa II bwe yatongoza ennyonyi Nakinsige okwawukana n'ennyonyi Nyange ssebo. Obubonero busatu. Bwe yanza nnyo ssebo. Ewa Nsanja Emmanuel. Nsanja Emmanuel. Ogenda kutubuulira. Nsanja Eweng'onge. Ssebo. Kintu bwe yamala okulya obwakabaka Ssebo. yawa Kisolo Ssebyoto muwanga obukulu. Ssebo. Yamuwa bukulu ki? Obukulu obw'okukomaga ssebo. Nedda. Waliwo amulonda? Nedda. Kakati no Mungule bw'olowooza nti ojja ku ekika ky'omulala gw'ogenda okuvuganya naye yisaayo amaaso otegeere yamuwa kuba musigire we. Kanjira mbafundiikirira awo. Nyonyi Nakinsige eri mu nsiike, Engeye eri mu nsiike, Eng'onge eri mu nsiike, bonna balengeza era bawaniridde endukusa. Babiri ku ndukusa mwana buwala ate akalala mwana mulenzi nga Brenda ne Kojja bwe bababuulidde mu nyanjula ey'okubugumya eddiiro. Otyo kakati nelyo katujja ewa sensukusa mulishirizi n'abala. Akatundu kano kabatuusibwako Uganda Revenue Authority, ekitongole ekikujjukiza bulijjo nti okuwa omusolo tiguba musango ate si musalaba wabula buvunaanyizibwa omuntu bw'alina okutuukiriza ng'akkiriza nti nno mu nsi ye bw'eba yakubaako obuweereza bwe mutuusaako naye kennyini ayina okubaako kyakola okusobozesa obuweereza obwo. Kale nno buli lw'obeera ng'oyina emirimu gy'okola egivaamu akasente ng'akasente ako katuukagana ku bisaanyizo ebikuweesa omusolo, jumbiranga era faayo omusolo ogwe mu kwagala, mu kwesimira ate ne mu kukkiriza nti ekyo kyokola kituukiriza kiyambako eggwanga okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwalyo eri abantu baalyo. Otyo ne tulyoka tujja wampaseewo ye mwana mulenzaani sensukusa mulishirizi n'abala. Sensukusa mulishirizi n'abala. Yesebo. Ku mboozi zino zombi ogenda tubuulirako entuufu yeeriwa. Yesebo. Otyo ogenda tubuulirako entuufu yeeruwa. Yesebo. Ifurizi. Yesebo. Kye kimu ku bika by'omusolo bye tuyina mu Uganda. Yesebo. Ey'emu. Yesebo. Ey'okubiri negamba
ifurizi si musolo wabula nkola eyambako omuwi w'omusolo okukuuma ebitabo n'engeri gyateekeddwa okukwatamu ensonga z'omusolo. Ku byombi kiriwo ekituufu? Ekisembyeyo ssebo. Ekisembyeyo? Yes ssebo. Naye otosobola okubeera ng'okirumamu akatonotono n'otakoma bukomi ku kisembyeyo. Nti ifurizi nti ifurizi si musolo. Si kika kya musolo. Si kika kya musolo. Wabula kiyamba. Wabula nkola. Kale obubonero busatu. Neyanza nnyo ssebo. Busatu. Ne tujja ewa Mikayiri. Wampa ssebo. Mikayiri tuli wuwo. Essebo. Naawe otubuulira ku mboozi zombi eriwa entuufu. Tuli ffenna. Yes ssebo. Otyo. Abasuubuzi buli omu yeekolera bbeeyi eyiye kwatundira ekintu okusinziira ku mbeera y'obutunzi n'obuguzi eriwo. Yes ssebo. Buli musuubuzi yeekolera bbeeyi eyiye okusinziira ku mbeera y'obutunzi n'obuguzi eriwo mu kaseera ako. Ate endala negamba ekitongole eky'emisolo kye kiteekawo ebbeeyi buli musuubuzi kw'aba alina okutundira ebyamaguzi bye. Ssebo ekitongole ky'emisolo kye kiteekawo ebbeeyi. Kiteekawo ebbeeyi. Mulonde. Nsanja Emmanuel Mugonge. Buli musuubuzi ateekawo ebbeeyi gyatulirako ebintu by'okusinziira ku mbeera ebeerawo. Okusinziira ku mbeera y'obutunzi oba ey'obuguzi eriwo. Akabonero kalamba n'okatwala. Kakati tuli wuwo. Essebo. Tuli wuwo. Nsanja Emmanuel. Ku mboozi zino zombi era kuliko entuufu ate ne kubeerako n'enkyamu. Essebo. Gavumenti esobola okussa omusolo ku kyamaguzi kyonna ng'ekigendererwa kuweza ssente mangu. Gavumenti esobola okussa omusolo omungi ku kyamaguzi kyonna ng'ekigendererwa kuweza musolo mangu. Eyokubiri neka nti gavumenti esobola okussa omusolo omungi ku kyamaguzi kyonna ng'egenderera okutangira amakampuni agakola ekintu kyekimu agawaka. Esembayo ssebo y'entuufu. Gavumenti esobola okuteeka omusolo ku kintu okutangira. Essebo. Okutangira. Essebo. Obubonero busatu. Neyanziza ssebo. Obubonero busatu. Nenkukwasa amutujju. Tugende wani. Sensukusa Mulishidi n'abala. Sensukusa Mulishidi n'abala. Yes ssebo. Tugende wano. Yes ssebo. Wuliriza tugende wano. Yes ssebo. Abaganda. Yes ssebo. Kuva dda mu nsuku zaabwe nga batemamu ebitaba oba ebinnya ebikola ebitaba. Naye ng'ekigendererwa kuziyiza ki? Kuziyiza mazzi butajja mu lusuku ssebo. Kuziyiza mazzi butasaasaanira mu lusuku nga gabeera mu kinnya ekyo ekimu ssebo. Waliwo alina ekisingako? Mbadde Mikayiri. Kyambadde Mulonda. Ssebo ekigendererwa ekikulu kyabanga kuziyiza mazzi ago kukulugusa ttaka. Akabonero kalamba. Eyanziza nnyo ssebo. Kuziyiza mukoka. Mukoka yes. Amazzi ago agakuŋŋaanye ne gatambula. Abaganda ge bayita mukoka. Tugende. Wakyambadde. Kyambadde. Gw'ogenda kumbuulira ekikyo. Olwo ebitabo ebyo bye batema mu lusuku Abaganda ne babiyita batya? Ssebo babiyita mifulejje. Nedda. Mulonde. Nsanja Emmanuel ne baziyita nsalosalo. Nedda. Kibalemye. Ebitabo ebyo bye baatemanga mu nsuku nga bye bayita obunywankoko.
obunywa nkoko. Tugende wuliriza Sanja Emmanuel. Mu Buganda Esebo. Omuntu bwe yasenganga Esebo. Kwe bayitanga okulya omutala. Esebo. Ng'abantu abali awo okumpi Esebo. bamuyambako okumufunira emmere gy'anaalya okutuusa lw'anaafuna eyiye ekuze. Esebo. Olwo emmere eyo gye baamuweerezanga nga bagiyita batya? Emmere eyo sebo bagiyitanga ekinyize sebo. Omulonda Kyambadde Mikairi Mbabaali Kamulonde. Londa. Kyambadde Kamulonde. Emmere eyo gye bayitanga amagunda. Nedda. Omulonda. Nedda. Emmere eyo ng'eyitibwa entandikwa. Entandikwa. Kanjire nga mbafundikirira awo. Era wano wetwagalira ebigambo ebisinga ebingi bye tukozesa mu lulimi bibeerako ensibuko yaabyo. Abantu bwe bawulira ekigambo entandikwa, entandikwa eyo gyebeva. Naye timugiyita ey'omugenzi Kisamba Mugerwa. Manyi bwe balowooza. Kisamba Mugerwa tugenda okukola kyayita entandikwa nga bakijja eyo atandikiraawo. Nga kyabaawo dda. Nga kyabaawo dda. Kiroka. Namwe mukimanyi gye mutera okubeera kiva ku ky'okubeera nga muntu omu yayogera abasinga nga musinze kusirika busirisi paka lwe muvaawo. Kiba kitegeeza yeefuza eddiiro lwa kubeera munyumya. Otyo kale mugenda tubulira tozina kusuka ddakiika emu okwata mangu omunyumya obulungi anyumya akantu kanyumiza ne kabeera kayina entandikwa naye ate kayina n'enkomerero tikasigala mu bbanga. Otyo asooseemu yaani Sensi kusamulishiri zinaabala teziranda gobe. Mweteeketeeke abawuliriza baffe wano we mwanguyira yanguwa mangu nnyo omwana mulenzi ng'atandika okunyumya ogenda mu ssimu yo onyige star 210 star ogatteko tujja tandika kulw'omukaaga nga Sande nage oluvannyuma lw'okujja mu ngule ne ngende ewa jjajja wange ne mugamba kyokulindeko kulw'omukaaga nga Sande anange ddala bwoto bw'okigenderedde emboozi bw'etambula. Yesebo. Kulw'omukaaga nga Sande. Kale tugende mu maaso. Kulw'omukaaga nga Sande we najja mu ngule ne ngende ewa jjajja wange ne mugamba jjajja nagenze mu ngule ne nnyumizaayo ku byedda nangamba mu myaka gy'ekyenda wajjawo wana abasajja be bayita abaparajoki nenga boogera olulimi oluhetere konze kati nga boogera batya nti hefere pehei konze nga kitegeeza ki nti omusana mungi nnyo nengera mu nnyumba okujjayo ekiso nti ememono jajja alekerawo okuva aveemu obulimba ngeno mutema mbwe nti nga ffe najjudde amasanda amayitirivu. Oyo yani sokoddemu oyatula erinnya lyo Sensi kusamulishidi kati bwogenda kulw'omukaaga nga Sande kati bwogenda mu nsimu yo n'onyiga star 210 star 2 star 98 hash oba akasalaba n'onyiga OK essimu egenda bakuleetera mugundi yaabwe Murishidi oyo asooseemu ali mu namba badde bamaze okutuwa buli omu ennamba ye gyalimu mugundi wano si gwofugawo Murishidi wano si gwofugawo sooka otugumiikirize wama tugenda babulira mu namba gyalimu naye nga kati yasoose kwata erinnya Murishidi Nampala otutuusaako bw'obasengese olunaku olwaleero otyo netujje wa Mikairi. Kyambadde Mikairi Mbabaali. Omunyumya w'olunaku ani asinga? Nabadde nina omukolo ogumu wendi. Omukolo ogwo gwabadde gwa kwanjula. N'omukolo gwansesezza nnyo. Waliwo omwami omu bwe yasituse ng'alina byagala okwogerako ne bamugamba nti ssebo tubikkulire ku ntumbwe eyo. Mwami oyo yansesezza nnyo bwe yasikutte bw'ati empale n'abikkula n'alaga ki entumbwe eyo. Kintu ekyo kyansesezza nnyo sijja bali. Era kyasesezza ggwe kubanga ebyo bya bulijjo. Aya naye bw'ato n'aleeta Murishidi manyi Mbabaali Mikairi ne zireeta mwana mulenzi Nsanja Emmanuel. Nsanja Emmanuel ow'Engonge. Obuwulu bannaye bubi. Lumuva mbeera evumba eyo enjala ennuma ntuuka mu kukubo
nonde ngula emiyembe nagula emiyembe 3 ntuuka ewaka nsala ogusooka ngulimu ekyuka nsala ogwokubiri nga gulimu ekyuka neŋŋamba banengenda kusula enjala konze kanzijeko ettaala ko nenzijako ettaala nendi ogwokusatu sirina gasula njala nojjako ettaala okakase kugambye kale ani asinze omunyumya w'olunaku tubadde mu bakulu tuludde agenda okudda nga tudda ne mu bato kakati katugendeko mu bato tukutuuseeko akatundu akasuula nonde otyo tuli wa muto ani Nanfuka Janati. Otyo Nanfuka Janati. Nanfuka Janati. Kakati tuleme kutya beera mugumu tusobole okutambula bulungi. Yes sir. Nanfuka. Bino ebigambo byangu. Yes sir. Era n'okubitegeera mubitegeera kye tusinga obbanoonyaamu. Yes sir. Twagala tulabe omwana omuto akinyonnyola atya. Yes sir. Yes sir. Kakati tunnyonnyole okudiba kyeki. Okudiba kwe kusigala ku luggya. Sooka omuleke munno abatuuliriza mwekkaanya akatondo k'abato wano buli omu era bonna tuba tumanyi nti bakimanyi naye engeri gye bakinyonnyolamu gye tuba tusinga obbanoonyaamu tulabe obukugu. Oddamu okudiba kyeki. Kwe kusigala ku luggya se. Ng'ani asigadde ku luggya? Yenna abeera asigaddeko. Yenna abeera asigaddeko abaadibye. Yes. Kati ate oli bw'aba ng'agenze katugendewo omulala tulabe buli omu bw'annyonnyola. Gw'ogamba okudiba kyeki. Kyekikola omusuubuzi wasuubula ebintu mu katale n'ajja bitunda ne batabigula n'abizaayo oba n'abyeriira. N'abizaayo oba n'abyeriira. Mu bufu oba omutujju akabonero tukawaane kubanga ekimu kiva ku kirala. Omumakati oli kyannyonnyola kwe kudiba okutuufu. Kuno kw'okulujja kuva ku kiri. Oli engeri gyakozesaamu ekigambo ekyenjawulo ne batandika okiteeka ne mu ngeri endala nnyingi. Naye nga kikasangwawo kyekiri omuntu okuba ng'ayinako byatunda ne biremwa okukola ki kojja muwa akabonero kalamba. Neeyanziza nnyo ssebo agezaako Musa Katungulu na Bulagala. Kakati tuli wuwo abatuuliriza temulowooza nti tusobyeko obusobyi okubuuza ekibuuzo kino tuba twagala tulaba omwana omuto bw'akinnyonnyola. Okukunama kyeki. Kwe kwambala engoye nnyimpi mu bantu. Kwe kwambala engoye nnyimpi mu bantu. Iye ssebo. Omuntu bw'ayambala engoye nnyimpi mu bantu aba akunamye. Kwe kwambala engoye kyekikola omukazi lwayambala engoye n'alaga ebitundu ebitasaaniddwa kulaga ng'ebisambi. N'alaga ebitundu ebitasaanidde kulaga. Kale tujja kuwa obubonero. Bweyanziza nnyo ssebo. Naye gwe kukunnyonnyolako kitegeeza omukyala yakunama omusajja takunama. Yes. Kale tugende ne tujja ewa Kivumbi Ian. Kati naawe tukunoonyaamu akantu kamu okatubuulire. Okusaaga kyeki. Okusaaga okubeera ng'oli mu kumanyira omuntu naye ng'obadde tokitegeezeza ng'obadde ayagala aseke. Okusaaga kyeki. Oddamu eterezaamu sembera ku muzindaalo otereezeemu. Okusaaga kyeki. Okusaaga okubeera ng'oyagala kuzanyisa muntu obeera kale wabeera ng'anyiize ng'oyagala musesa osobola omusaagisaamu oba n'omulimba ekintu kyonna naye nga jasi ky'obadde oyagala aseke. Ndowooza muwulira abato bwe bannyonnyola ebintu. Kale tujja kuwa obubonero. Bweyanziza nnyo ssebo. Ne mbakwasaako omutujju. Tugenda waani?
Nanfuka Janati. Nanfuka Janati. Wampa ssebo. Kakati wuliriza. Kyengenda okubuuza kyoddamu. Yes ssebo. Ogenda kumbuulira. Wuliriza. Yes ssebo. Gwe weddira ki? Ngeye. Engeye. Ogenda kumbuulira? Yes ssebo. Bakazi Lwendo Ssemmandwa. Yes. Ayogerwako nti ye jjajja w'ab'ekika ky'Engeye. Yes ssebo. Naye mu baana bonna be yazaala mwalimu abaana babiri, omulenzi n'omuwala, abasinga okujjukirwa n'okutuusa leero. Mpaaka amannya g'omuwala tulabe. Nakasujja. Nedda. Ojja kubuuza gwe wazze naye nti jjajja w'ekika ky'Engeye abaana ababiri be yazaala, kubanga baali bakulu nnyo mu byafaayo bya Buganda. Tugende twala omuzindaalo Nankakata. Wangi ssebo. Engabi. Iye ssebo. Abeddira engabi akabbiro Jjerengesa. Iye ssebo. Ejjerengesa kyeki? Kika kya muddo. Kika kya muddo? Iye ssebo. Bakikozesa okukola ebisero. Obubonero bweyanziza nnyo ssebo. Mbuweerezaako headmaster w'essomero lyaffe. Kika kya muddo naye buba butiititi. Okay? Yes. Kuba omuddo teguyinza kukola kisero. Kale tugende ssebo. Wakivumbi iya. Kivumbi ow'Engonge. Yes. Abeddira Engonge akabbiro Kaneene. Yes. Akaneene kyeki? Kaneene kyekisolo kibeera mu mazzi. Ekisolo kibeera mu mazzi. Kiba kifaanana ki? Nange manyi nti kibeera mu mazzi, nkiwuyabuulizi nti kibeera mu mazzi. Kale bakuwa obubonero busatu. Bweyanza nnyo omunaamuddayo ojja kumubuuza nti kiba kifaanana kitya. Ne tukoma oli omulenzi abange kiki kino? Kale ojja kweyongera ku muzindaalo. Sembeza entebe yo maaso, ojja kusembeza entebe yo maaso nsobole okubeera nga omuzindaalo ogwogerera ajja kutuyambako ku muzindaalo ogwo. Bano batwogerera mu muzindaalo bakwogereramu oba owulira. Koja tuli luddawa? Tugende mu bato. Era tuli ku bato? Kale abato tukyaliwo mwogerako nnyo, muwulira naffe bwe twogere nnyo. Yes. Mwogerako nnyo abantu ne batasobola kubeera nga tebabawulira. Tuliwa? Nanfuka Janati. Nanfuka Janati, omwana ow'Engeye. Endukusa yaani? Sensukusa Murishid. Ya Sensukusa Murishid naye nga Wangeye. Kakati Janati. Wampa ssebo. Buganda ekolebwa amasaza 18. Yes ssebo. Kakati tugenda kubeera nga nkubwa amasaza 3. Yes ssebo. Naye nga mwago genkuwadde mulimu eritali saza. Yes ssebo. Agasigadde nga masaza. Yes ssebo. Olirabamu mangu n'oŋŋamba nti amalala gonna masaza naye eryo ly'oyogedde si ssaza lya Buganda. Yes ssebo. Tuli ffenna? Yes ssebo. Kale gano gonna masaza ga Buganda okuggyako limu lye liriwa. Tuyina Buddu. Yes ssebo. Tuyina Bukedi. Yes ssebo. Tuyina Busiro. Yes ssebo. Liriwo eritali ssaza lya Buganda. Bukedi. Bukedi obubonero 3. Bweyanziza nnyo ssebo. Otyo weereza omuzindaalo. Ewa Nankakata Sherina Sejjusa. Endukusa yaani? Y'omwami Kyambadde Mike. Eya Kyambadde Mikayiri. Aha, Nankakata. Wangi ssebo. Naawe gano gonna masaza okuggyako limu. Iye ssebo. Lyoba otubuulira. Iye ssebo. Tuyina Kamuli, tuyina Kabula, tuyina ne Kooki. Kamuli lye litali ssaza. Kamuli si ssaza lya Buganda. Obubonero 3. Mbweyanziza nnyo ssebo. Mbuweerezaako baaba na Bukeera Ssanyu.
tuli mu bato bali wansi wa myaka 12 naawe weegezeemu ng'oli n'abato bo olabe babadde batamu obubuuzo bumeka mu katundu kano ak'abato. Otyo ne tutuukewa Kivumbi Ian. Otyo Kivumbi kati yogera nnyo osobola okuwulirwa. Kivumbi Ian. Wangi Ssebo. Naawe gano gonna masaza okuggyako limu ly'oba otuwa. Yes Ssebo. Tulina essaza ly'e Makerere. Yes Ssebo. Ne tubeera n'essaza ly'e Mawokota. Yes Ssebo. Ne tubeera n'essaza ly'e Mawogola. Yes Ssebo. Aha. Makerere tali sasa. Makerere si ssaza. Obubonero busatu. Weyanza nnyo Ssebo. Otyo ne tukuweereza ne mbaweereza omutujju. Weewaawo. Tugenda waani? Nanfuka Janati. Nanfuka Janati. Wampa Ssebo. Aha. Ogenda kumbuulira? Yes Ssebo. Wuliriza. Yes Ssebo. Ogenda kumbuulira? Yes Ssebo. Ekikolwa. Yes Ssebo. Yes Ssebo. Ekikolebwa oba omulimu ogukolebwa okujja ebisanja. Yes Ssebo. Yes N'endagala Ssebo. ku kitooke. Kubeera kusalira Ssebo. Obubonero busatu. Mbweyanziza nnyo Ssebo. Weereza nankakata. Wuliriza. Yes Ssebo. Gwogenda kumbuulira ekikolwa ekyokussa omuddo guyinza okuba nga gukaze oba bisagazi oba bukuta bwa mmwanyi byonna ne biteekebwa mu lusuku ne byalirirwa wansi awo. Ekikolwa ekyo oba omulimu ogwo gwe guyitibwa okukola ki? Okubikka. Obubonero busatu. Mbweyanziza nnyo Ssebo. Tugende. Wa Kivumbi Ian. Kivumbi Ian. Wangi Ssebo. Gwe naawe nkuleetera kikolwa oba mulimu ogw'okujja ebigogo ku muteteme oguyungiddwako ettooke. Ebigogo ebyo okubijjako ne byawulwa omuteteme ne guggwawo. Ekikolwa ekyo kiyitibwa kitya? Sejjusa muzzukulu wa Nsamba mulonda. Weng'onge bagenda kulonda. Banonde. Mulonde. Alonda ani? Nankakata Sherina Sejjusa. Kiyitibwa okugogombola. Okugogombola. Akabonero kalamba. Neyanziza nnyo Ssebo. Aha. Kanjira mbafundiikirira wano. Tugenda bakulu. Sula Nonde. Sula Nonde ku bakulu. Mwana mulenzi. Wangi Ssebo. Tukomyewo ewani. Sensukusa mulishirizi n'abala. Sensukusa mulishirizi n'abala. Yes Ssebo. Sensukusa. Wangi Ssebo. Kabaka wa Buganda ki eyajja omukono mu ngabo mu mwaka gwa 1903? Mu mwaka gwa 1903 yali Ssekabaka Muteesa owookubiri Ssebo. Muteesa owookubiri. Asooka Ssebo. N'otonya? Mikairi yanguya. Mulonda. Yali Ssekabaka Mwanga owookubiri Ssebo. Yali Kabaka Mwanga. Bw'oba ogambye yali ate tuwetaaga kuteekako atesse. Kitegeera tuli mu lulimi Luganda lubeere nga lutereera bulungi nnyo. Bw'ogamba Ssekabaka era kyo kiba kyemalirira ku bwakyo nti Ssekabaka Mwanga. Ne bw'ogamba yali ate awo obeera tokyesa sobola kubeera na yali Ssekabaka. Bw'aba yali obeera olina okubagamba yali Kabaka tutegerekeka. Kale nolyoka tujja tuli wuwo. Muteesa okukisa omukono. Yali mu buwaŋŋanguse. Bwe gwali bwe gutyo ne ku Mwanga. Mwanga yali mu buwaŋŋanguse ewa. Ssebo mu bizinga bye Seseri. Yogera ng'omuntu ekakasa kyoliko. Yali mu bizinga bye Seseri. Seseries. Omwaganda muddugavu yatulanga ki? Erinnya yali atula atya eryo? Seseri. Sesere. Yes Ssebo, Sesere.
Nelioka atuja ewa mwana mulenzi Sanja Emmanuel Oweggonge. Atolo ye Kabaka Muteesa Edward Frederick Muteesa owokubiri nakisa omukono mu mwaka ki? Kabaka Muteesa yafa mwaka Kabaka tafa yakisa omukono mwaka gwa 1900 nkaaga obubonero busatu omutujju n'abafuna tugende tugenda waani Sensukusa mu Rushidizi n'abala Sensukusa mu Rushidizi n'abala gwogenda kumbuulira bino kino kisoko yesebo okuzza ogwa Namunkululu azizza gwa Namunkululu kyeki oba aba akoze atya kwe kuzza omusango omunene sebo obubonero busatu neyanza nnyo sebo guba munene yesebo neyanza nnyo sebo tugende waani kyambadde mbabaali sebo kyambadde wampa sebo bamusanze ali mu Jannakakaawa emiki mirembe sebo obubonero busatu mbweyanziza nnyo sebo wuliriza sebo owerimu okutemya ku waabiri kitegeeza ki? Sebo owerimu okutemya ku waabiri kitegeeza nti waliwo embeera nga esusse obw'omulamuzi nga ogamba yeetaaga buli omu okulabako. Embeera eyo eba ya ngeri ki? Embeera ebeera nga ya either esanyusa nnyo oba nga enyiiza nnyo. So nga buli omu yeetaaga bagenda okulonda. Embeera eyo erina sebo kanterezeemu. Embeera ey'omu okutema ku waabiri ebeera mbeera nga esanyusa nnyo. So nga buli omu yandyetaaza okukola ki? Ogirabako. Ngenda kuwa obubonero embeera eyo eba eyoleka ekintu ekinyuvu ennyo neyanza kale ate okitereezanga togamba nti owerimu okutema buwabiri Mungule 224 tugezaako n'okunyonyogera abakontanyi bano tulabe mu nsi banaabeera abasajja n'abakazi abanyumya. Ku bakulu bakuwadde dda, ku bakulu ogenda mu simu yo n'onyiga akamunyenye 210 n'onyiga akamunyenye n'ozaawo 2 n'onyiga akamunyenye n'ozaawo 98 awo n'onyiga akasalaba. Nkuddiramu ng'olonda ku bakulu ogenda mu simu yo n'onyiga akamunyenye oba star n'ozaawo 210 era n'ozaawo akamunyenye star n'ozaawo 20 era n'ozaawo akamunyenye star n'ozaawo 98 awo n'oteekawo akasalaba n'onyiga OK. Simu yegenda kuleetera amannya 3 ng'era bw'ogawulidde olondako gw'olowooza nti yabadde omunyumya w'olunaku n'oteekamu namba yo. Ku simu yo wandibadde olinako akasente akatonotono akakusobozesa okwetaba mu geemu eno. Kuno kwetaba mu muzannyo guno, omuzannyo tiguli mu bakontanyi baffe bokka n'abawuliriza nammwe mulina ogwammwe okugenda maaso. Gugezeeko ogwetabemu buli lunaku, buli lwosiba omuganda ng'olonze emirundi egiwera 10 ojja kubanga ogenda mu kalulu ke tujja okulangirira mu maaso eyo. Naye twagadde tusooke tugende n'abantu nga tibatambula naffe olw'okuba batulabyeko akawala naye nga baba bawuliriza abaffe ba Lulango, era bwe tubaga nti bwoti bw'oteekeddwa naawe okwetaba mu ngule okakasa nti olulimi lukunyumira ate era naawe olutwala mu maaso ddala nga okikola. Kati ku baana abato boogenda balonda bwoti
onyiga akamunyenye 210 nozaako akamunyenye 2 nozaako akamunyenye nozaako 97 nonyiga akasalaba. Eno yonna otandika nga bwe watandise ku bakulu naye bw'otuuka ku muwendo ogusembayo ku bakulu onyiga 98 n'olyoka onyiga akasalaba, ku bato onyiga 97 n'olyoka onyiga akasalaba. Otyo kati tuzze mu bato. Abato nammwe mutulage okunyumya nti musobola okunyumya ne bwe mbato bannammwe nabo ne banyumirwa bemunyumya otyo. Nze naafuka Janaati. Enjala yali ennuma neŋŋamba jjajja enjala ennuma naŋŋamba lyamuuza kkuse naye neemuluma nange ne mugamba lyamuuza kkuse ate ye yayomba buyombi. Nze abazadde mbeewuunya. Kati n'abaana bano abato bagenda kuleka bangi nnyo kumwe abawuliriza. Damu bwonyumiza tulire. Enjala yali ekuluma. Yongeramu ku maanyi. Akaana kano. Aha. Enjala yali ennuma. Ne ŋŋamba jjajja enjala ennuma. N'agamba lyamuuza kkuse. Naye neemuluma nange ne mugamba lyamuuza kkuse. Ate ye yayomba buyombi. Aha, oyo bw'erijja omanya omwana ogambye gwe Nanfuka Janaati. Ye Nanfuka Janaati kati esimu ebekuleeta lyamuuza kkuse. Aha, ne tugenda ewa Nankakata Sherina. Lumu twali tugenza okuwummula mu kyalo kati ekiro nga tumaze okuwunya mu gwa ddyo ne batugamba musooke mugenda okukojowa male mukomewo. Kali we twatuuka eyo ntandika okuwulira mu lusuku ng'endagala bali mu zitema ne twebuuza ani ali mu kutema endagala ekiro kino. Kati olubuto ne lugenda lusaanuuka muganda waffe omuto. Olwamala ne tugamba ffe tetugenda kulinda tugenda kubanga tuwulira abali mu kutema endagala ekiro. Olwamala ne tumulekayo n'atandika okukolima. Kale nange lumu nja bakolawo entyo. Kale olwamala enkeera ne tugenda okulaba ki ekyabadde kitema endagala mu lusuku. Twasanga musaayi ku ndagala ng'era n'akambejje kali kuliko omusaayi. ne tugenda omwana ow'okusatu Kivumbi Ian. Lwali lumu nga tugenda e Bulemeezi. Tuba tukomawo ne mbuuza taata nti naye nze ab'engule mbeewuunya. Ffe tubayingiza mu ngule ate ffe bebawa ssente ntono. Kati wakimuwe tebawawo entono ffe ne batuwa ennyingi. N'agamba nanti ffe tubeera n'ebyokukola. Ne mugamba ffe tubeera bato tuba twagala ssente nnyingi naffe tufune ebyokukola. Mba muziina. Si kituufu nti abato be bayingiza abakulu mu ngule. Omuto baleeta kye babaddewo nga bayingira engule. Engule evuganyizibwamu mukontanyi mukulu. Omuto abamulengeza bulengeza nga bonoogenda ku luzzi n'ogenda n'ekidomola ekya lita 2 naye ng'olina ne ka lita 5 nga nako okakotte mu mukono. Kale engule esigala nga y'abantu bakulu naye buli mukulu aba alengeza endukusa. Haya, kale byoluganda kale ne tubeera nga katukufune naawe otuwa ebbugumu ly'engule erudde gwani ogenye Ambrose okuva Kamuli Busoga yogera engule ennumira ennyo ojje mu maiso waawo webale bwe tutyo ne tulyoka tukomawo eri mwana mulenzi Sensuku Samurishidi Zinabala batunka ne Kyambadde Mbabali Mikayiri batunka n'Ensanja Emmanuel byakuno tebisoboke. Aha, tuli wuwo Murishidi. Yes sebo. Ogenda tubuulira. Yes sebo.
abakazi si mmere. Yes sir. Murishid wangi sir. Abakazi si mmere. Yes sir. Naddala ab'omulembe guno. Yes sir. Woowulira bino nga muddugavu muyindi mu nsi ya Amerika, omukazi muddugavu muyindi mu nsi ya Amerika ali mu kutunuza eyaliko president wa Amerika Donald Trump ebikalu mu kaluluko bwa president wa Amerika akabindabinda. Yes sir. Omukazi gwenjogerako atali mmere ne mu Amerika kakati yani. Nsaba kunziriya musebo. Abakazi si mmere. Wawulira bino ng'omukazi muddugavu muyindi oba alimu omusaayi omutabike ogw'okuba omuddugavu ate nga muyindi ali mu kutunuza eyaliko president wa America Trump ebikalu mu kalulu kwa America akabindabinda. Gwe tugwenjogerako yani. Mulonda sir. Nsanja kumane mulonda. Murishidi alabika twamulese nnyo. Bwe twamulese ate Mikayiri naye n'abeera nga sikasiko muzinda mulonda. Neno mwe Mikayiri tosobola kuwangula. Omukyala twala muzinda waggulu. Omukyala ye Kamala Harris. Kamala Harris. Esebo. Kituufu akabonero kalamba. Kati tuli wuwo. Tambadde Mikayiri. Mikayiri. Wampa semuto watiregegera awo wendi tutegerekeka. Yesebo. Omukyala ono ayogerwako Kamala Harris. Yesebo. Abadde alina ekifo ne mu bukulembeze obunaatera okukomekerezebwa obwa President Joe Biden. Abadde akola ngani? Nsanja Emmanuel Mulonda. Mikayiri tali yeyo. Yayi akuguka mu mweso bibuzo bya mweso byokka. Nsanja Emmanuel Mulonda. Kamala Harris abadde akolanga vice president. Abadde akola teka genda mu Luganda. Kamala Harris akolanga vice president. Genda mu Luganda. Vice president wa America. Genda mu Luganda. Ngenda kujja kubona. Kamala Harris yamyuka omukulembeze wa America. Yamyuka omukulembeze wa America. Neyanze kise okatikiro bwengu. Ocho kati tuliwo. Esebo. Tukyaliwo. Esebo katikiro bwengule. Tukyaliwo. Omukazi ono Kamala Harris esebo yesimbiddewo kuvuganya ku tiketi ya kibiina kimu America. Ekibiina kya Democratic Party. Democratic Party. Eyo kaza nonga bigambo notabuuka mu nnukuta zimu. Esebo. Democratic Party. Obora neyanze. Omuntu jwa balina. Tugenda wani? Nsensi kusamulishirizi n'abala. Omutuju wanje nga bo banoonya agava omanyi n'ekikere bakibiikira ku lw'omusana ne kirindoka ku lw'enkuba. President yafuga kuno yasirika dda naye nga kyamuluma. Kati abaddeko waali n'ategeeza nga bwe baamubenya akalulu mu mwaka gwa 2021. Naga nti yaluddewo kimanya yerwanako dda nga yeekubira omulanga nti mu Uganda mulimu obubbi bw'obululu. Ekiwulidde kale mu mwaka gwa 2021 bw'atyo n'alumiriza ekibiina kya Nuupu nti kyamubba akalulu obululu kumpi akakadde kalamba. Abasomera ebbaluwa mu Mbaasa baga nti kakati omukulu oyo buli olaba nga ayogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo olwo abeera alina ekintu ky'anaatera okuyisaawo. Kakati wandeesanga ng'alina ky'anaatera okuyisaawo nga kyekuusa ku bululu. Naddala mbikwatagana n'amateeka agaluŋŋamya ebyokulonda. 2026 naye ffe bwe tubadde wano mu news nga tulaba kuggulira eryo abantu bagenda nti bwe kiba nga kituufu nga baamubba akalulu yamubba ateeka okuba nga yali mukugunya. Yali mukugu. Waaw kubba sebo omuntu ali mu gavumenti. Kubba ali ne Trump yagamba baamubba. Ne Trump. Kale ne tugenda. Kale waliwo n'abasomesa teacher Narule Joy, teacher Fatina basomesa mu Middletown Nursery and Primary School Kyoga Wakiso, Senga Night Nakiwuka
w'omugenzi Mulyanti Nakyessa Bugerere Sengana Kigande Kalungi Buluuli mwenna mwebale kuwuliriza Ngule World Cup y'olulimi Oluganda. Sebo Wangise omukazi azadde ayitibwa Nakawere bana ayitibwa Mutema Kasaana oba ani erinnya eddala? Sekawere Sebo nedda waliwo amulonda temulonda kale tugende uwo nino Mikairi odiriddemu okusinziira kubanga Mikairi ono yali avuganyizaako nga musajja ayokya naye olwaleero atalazeemu ate bw'atuula abeera nga aliko ebirowoozo ebingi Mikairi mbaba ali atalazeemu. Kale Mikairi wampa Sebo olwo omukazi bw'azaala omwana ye bamugamba nti kakulike ate olwo bba ye bamugamba batya? Kwata omuzindaalo bakuyamba ono nanyambeko bamugamba webale kusagula nedda Kivumbi aliko n'obuseko kwata omuzindaalo twesunga okuwulira ekyokugamba lukulike nedda weereza omuzindaalo obwonno bubiri ngenda kubuleka ngenda sigenda kubwanula weereza omuzindaalo tugende wuliriza omwana gwe baakazaala bwe bamala okumubikka mukolo ki oguddako amangu awo? Kumutuuma linnya. Omwana gwe baakazaala baakamala okumubikka kusamulishirizi n'abaana kwata omuzindaalo oli amuyamba mutabani we omwana yogera muzindaalo omwana badesaba kunzibirira muse lwakuba oli muto omwana gwe baakazaala bwe bamala omubikka mukolo ki oguddako ku mwana oyo? Omukolo gubeera gwa muteekawo mwenensi ayingidde mwenensi sajja byayogedde byangeri yogera Sebo bamuleekaanira mu kutu Sebo gwe ngenda kutema n'akabonero bamwazinira mu kutu mu Buganda okwaziina kya buwangwa wono ogw'okumufugika naawe yogera tugende kale tumalirize ogw'okuwumula amatu nedda omwana oyo omukolo oguddako amangu awo guba gwakumukuba kiina kanjira mbalekera awo nanfuka Janati bino tubasuubira okubeera nga mubimanyi era kijja twewunyisa okubeera nti musobola binnyonnyolako. Tubuulire gwe bayita omuzigo omuganda bagukola muki? Mumata Sebo. Mumata kale ojja kufuna obubonero busatu situgenze kubuuza batya banga twagadde kumanya bumanyi oba omanyi omuzigo guba guvaawa. Ne tujja ewa Nankakata obubonero abufunye. Yes Sebo. Abaana abato bawoomerwa nnyo oba muwoomerwa nnyo keeki naddala nga mugenze ku mbaga ez'obugole. Yes Sebo. Otyo muleme koma kuziwoomerwa buwoomerwa ne muteekeddwa n'okumanya zikolebwa muki. Tubuulireyo ebintu bisatu by'omanyi bye bakozesa nga bakola keeki eyo ebawoomera ku mikolo. Bakozesa sukaali. Bakozesa Blue Band. Ne bakozesa n'amata. Kale obubonero busatu. Mbweyanziza nnyo Sebo. Obubonero busatu. Ne tujja ewa Kivumbi Ian. Manji Sebo. Tubuulireyo ebintu bina
omuntu ayagala okutandika omudaala gwa chapati byateekeddwa okuba nabyo? Akadaala alina obeera n'eŋŋano. N'eŋŋano. Alina obeera ne sigiri. Sigiri wabulayo kimu n'amanda. N'amanda otyo kale obubonero busatu. Bweyanza nnyo ssebo. Okay, tugende waani? Nanfuka Janaati. Nanfuka Janaati. Wuliriza. Yes sir. Wuliriza wano. Yes sir. Kino kisoko. Yes sir. Ekisoko kigamba nti essente zaabadde za Kagumba weegoge. Yes sir. Essente zaabadde za Kagumba weegoge. Okwegoga kyeki? Kwe kusesema. Yasesema aba yeegoga. Waliwo amulonda. Kwata omuzindaalo oyogere. Yogera gwani? Nze Nankakata Sherina Sejjusa. Kati gwama nti nze nnonda. Kyekikolwa ng'omuntu abadde alina byalya n'abizza. Olwo aba yeegoga. Oba nga yeekaka okubizza. Ng'akola ki? Nga yeekaka okubizza. Ngenda kuwa kale akabonero. Neeyanzizza nnyo ssebo. Kwata omuzindaalo. Iye ssebo. Owaki kibadde kijjawuwo kati? Iye ssebo. Kati gwe wuliriza kino. Iye ssebo. Emirimu yakoze Gadibenga lye. Iye ssebo. Emirimu yakoze Gadibenga lye. Singa oli akubuuza nti bw'aba yakoze Gadibenga lye yabadde yakoze atya? Yakoze nga yenna teyeeyagalira era nga tabikola bulungi. Kale kankuwe obubonero busatu. Neeyanzizza nnyo ssebo. Amaze geekolera. Tugende ewuwo ssebo. Yes. Kivumbi. Yes. Yogera nnyo. Oli bw'agamba nti amatooke gaagenze Bitege. Amatooke gaagenze Bitege. Olowooza aba agamba nti aba agamba ki? Aba agamba amatooke gaakonye. Nedda. Olowooza aba agamba ki? Amatooke tegaayidde. Nedda. Omulonda Nankakata. Sejjusa ngezaako. Kwata omuzindaalo tulabe. Baba baagabbye. Nedda. Baba baagatutte nga nannyini go tannategeera. Omulonda. Kankuwe kale omukisa ogusembayo. Amatooke gabayamu ekya black. Kale amatooke ago gaba gawoomye ennyo ekyo kankibaddiremu. Otyo ne tubatwala mu katundu tubikunyumiza ate ne tulyoka tubikubuuza. Akatundu kano kakutuusibwa